Mwaka mpya 2020 wetandikidde okulaba twatuusako deep analysis into the matters that concern the industry wano mu ggwanga lya Uganda era nga nina omukulu amanyiddwa nga Wisdom Kaye takyali blogger takyali analyst wabula kati musajja muggusa nsonga musajja kamala byonna wa entertainment. Yes, I'm a political and social analyst ate obango nyanjira mala ya amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo eyanywa amata omutali mazzi ne seriraka. Gwe Kaye Wisdom mutabani wa Bobi Wine eyanywa amata nga temuli seriraka. Nakyo si kibi kubanga laba abaana ba Bobi Wine bazaala. Kakati twatandise kati abaana ba Bobi Wine entegeera y'abaana abazaala mulembe guno katubagejingira ku baana ba Bobi Wine. Gwe twalabye post yamanya Mushega yagambye bannange omusajja yava mu ghetto ne yeesomesa n'agenda ku university n'ayingira parliament nze ndabanga agenda ofuuka president naye ffe bamanya Mushega tuzaalira abaana ekkololo and they failed to make it in life. Amanya Mushega gwomumanyi kakati kati ogamba kiri confirmed muntu kyali mutabani w'omulalo oli mutabani wa Bobi Wine kisoboka nagamba nti no President Museveni Katonda yamuwa abantu batandikirako oba dogo oba anointing simanyi nti nze Museveni newanyiza asobola okumpangula n'enyiga bwe nentuka kalulu nenga ne muzeeyi ono njamula mu meeting nga nawe obimanyi muzeeyi wasobola okunyiza noganange nenga ye muzeeyi watono okola ki ate nete kikugaana kugamba ku mulirwano nti wayi taata waba prime katero wali waddala kakati tekingana kugamba tibanna ekyamazima Bobi Wine kyagulanyi sentamu gwokimanyi nti nno right now ekiri mu batukulembera wano buli omu watudde omanye Sara gyagamba how I wish Bobi Wine was my son not friend. Amanya Mushega akugambye abeera kololo bw'abalabalamu ebyana byabwe bikeeraawo we binyampira mu ntebe gomanya ebyana bya kololo Prime Katero nimbye binyampiraawo ogende kololo kyano kisanga ku mu ntebe tekimanyi kukola mirimu kitudde kyovola era abawala abasinga abana babagagga ba bodyguard be babagala oba bali awo why because omwana omulabaawo nga inalinga zoro basiba ku katyuni bakola ki. That is the problem nti bazadde baabe babonabona mu kubona abona okwo ne bayigamu naye kati mu kuwa abaana obulungi ate abamu ne bakisiriwaliramu kati nze singa nze obulamu Katonda bwe yayamba mama wange okumpa singa ndi musiru nnyo because kati gwe tomanyi bayita kuzaalibwa nakasero sono nakasero gw'omupamamu ne mufukamu nagamba nyakaana nti nyakaana kasasiro ono lwaki okkiriza abantu okwera akatale ku ssaawa 4 ezokumacha ezekiro ezokumacha nangamba badde yagala banyege ngaakyali meya konze mbadde njagala ne mugamba nyakana tubadde naawe Bulaya lwaki Bulaya saa 8 9 10 n'emubeera we malo byoga nangamba anti wano wabeerawo buses simanyi truck biki fuse zimwe zibatikula zeba zitukula saa wezo kate tuba tetuyina kyakkola ne mugamba eyo meya tosobola kwogera kigambo kigamba nti buli truck ereeta ebintu erina okubanga by sawa 11 emaze Nala anti kakati omanyi okuva ku toko gye nalina ne nyakana namugambira nti sola kuwa kalulu ate oli mukwano gwange naye ate tonyiga nga ndi ku campaigninga Kaye Wisdom katwebuze Serunjoji we yajjirawo ng'akomye oyo mbuuka yali mu kisenyi no meya wa Kampala Central oyo Serunjoji yalinga mu kisenyi eri ewa mamange Nalongo eri Mengo kisenyi ng'akola yoki yali awo nga mvubuka yeeyiyo baga yalina sente mvubuka okay tenga tetwenkane naye ng'abeera awo atyo nze safayo wabya dipyo byaki nyakana nga tamanyi kubanga nyakana akimanyi ti mu ghetto za Kampala batoro basingamu nga yamanyi mbwa ajja kuwangula akaluba ne bamukuba kituufu Kaye Wisdom olya mu lulime ne mu luzise ate ndulyewa we ya newa side zene NRM mutawani w'omulalo enaku zo tukulabo opepe yana ba Mick Wine na Bakyagulanyi nze siberangako gwe buliriza nze mama Mbabazi yampa kadi ye NRM bine NRM eriwo sibitegeera Chovola abane Museveni abamu abayita useless osegedde tebamuyambye nze mpagira President Museveni ebyo bye NRM byawe gye babbira sente n'eddogo lyawe n'erizi ze balina mugundu n'ebogere by'ekisiru bonna I don't want to know bwe boogera oluzungu ono odoyi biki byonna babeere babbe bonna bali n'emizimu gyabwe nze ne Wakyagulanyi onoonyaayo ki President Museveni ye muntu akyasinze okwogera n'abalabe be ekiro ayogera n'abeesije luliwo okujja ku Bobi Wine oyo yakyamulemi Bobi Wine yekka nkubuulira mazima nagamba nti tosobola kuddira gwina do you have a personal doctor? Yes.
I have a personal doctor. Angamba nenyambula akabina era kyaliwa. Tosobola kungamba Besigye yambulanga akabina ka muzeeyi n'amukuba empiso nga si kyaliwe. Kyovola wabeerawo meeting nga muntu mwali nabagamba ne Besigye nga mwaliwo bateesa okuwamba President Museveni muntu afuluma bweru n'akola President nti bano bateesa kuwamba. Ate ye Besigye alinde olunaku lumu n'amugamba gwe weetereze waliwo ekigenda mu maaso. Nga Besigye yalawula Museveni. Eri naawe kati eno bano b'oyogera nabo kyogamba abalabewo. Eri lwakitula dynasty. Nekyembuza kati ogende wa Kyagulanyi ogenda wa baganda ba Kyagulanyi n'obasembeza. You want to know what your enemies think. Kati nze President Museveni anjigiri waliwo bye muyigiddeko. Keep your enemies closer. Yes. Enemy wo asobola kuba si enemy wo naye nga akusinga mu ntegeera akusinga mu kumanya ne mu ndowooza nga bw'omusembeza agenda kuyamba okusitula ki gwe bagambye katikati ono kamuzeeyi kano Isma Olaxes myaka 69 asobola okuyimira Micheal Wine waali Olaxes agatte ki ku Micheal Wine wa myaka 28 alina mansion we babuuza Olaxes yagamba bye ssente z'abasiyaga ne mugaka kati gwe atali musiyaza obadde Sweden tugende tukoleka akatabo tubuuze abantu ba feria mbulamu no achieving nti gwe king of this mic king of TV bambi mwattu baba tebagala chikiriza kubanga boba feria mbulamu tebalina bebeetuma ngo jeke embugo zibasikire waabwe. We've seen you with Isma Olaxes nga nayo oli kumpitoga naye enemy wo badde omusembeza. Isma si enemy wange Isma ina byasobola nze okundetera ba minister abamu okwogera mu bantu bannakawala nakiwala simanyi baani kiwanda ndeta Isma. Actually Isma cannot treat issues ze NRM kwanga yewe NRM nnyo okusinga those people bali banyiza nakiwala buli wajja kuna Micheal namugamba nkusaba genda yito mwala gwaitazawe actually je yakolera dental surgeon oli okojjo yogere mu bantu oli mbega mu Bakyagulanyi mbega no. Are you a spy? I cannot be a spy ku Kyagulanyi mu spy ngekobwa Kyagulanyi n'omutayako ba spy bonna abamukuuma abo bamua nga ba spy toyina kyo mujjako oli omusajja bino bye twayitanga president no baku kumujjako sente mugezi bugezi nti noba bwe wamuwa omukuuma ba spy Bobi Wine yategeera system yawan n'ojja ng'oli spy akutunira bw'ati n'amanya byonna bye twayitanga President Museveni nti President Museveni kapa afuuka kapa Bobi Wine katika nkubulire afuuka oba omukwatidde wano nafutukira wano oli alinga bakita batya kyenkugambye kyogayina divine intervention Bobi Wine alinga octopus nowokwate nogenda okola kino kifuutu se kino kifuutu atukubidde awo interact ng'oleta bano bakadde naawe is only one person who is still standing ali ogu President Museveni. Do you equate Bobi Wine ku President Museveni? Anti kakati kasita struggle mama nze bagambye akyasobola okugenda mu Luweero weri wali emiti akubira ku struggle wano ya internet akubira ku struggle nti buli muvubuka azuukuse kyembagamba beenaale bimwogera tebitundu onyumya Luweero omanyi otwagenda Luweero ne tufiirwa amaaso amaaso gawafiirwa sente meka tuzikusasule oli okoleme kubyogera buli dakiika amaaso kubanga amaaso nabe nale mtu bamanyi mwagala nnyo okusaswa but anyways nga tuvudde tugendeko katono kubaddewo mu maaso mukulembeze w'ekibiina kya NUP Kyagulanyi Center gye twakulabye ng'ennaku zino nagenze by the way gwe clearing air kyakututteyo nage nzenze kowe nalem asobola okugenda ekamooca ne nnoonya akalu ka muzeeyi ng'aba NUP we baperekerako nga nabo banoonya akaabwe ne tubaaba gane teri akuba munne kakati aba NUP wepite baka wisdom abalimba wamanedda nga olaba era singa abo basajja baali bategeera bandiwadde wisdom sente sente twazirekera bayisima abali myaka gya kawungeezi n'abamanya buli woyagalanga nnyo katika Isima ali myaka gya kawungeezi President Museveni amusingako emyaka 13 yeisi tejiwera na 13 Isima ine myaka 69 anti kakati labayo bwokaddiwa waliwo endwadde eziruma abakadde ze twagumira kakati Isima obulwadde bwayina bwakwerabira gojja omugwire bw'otyo mugabi wazalibwa mwaka ki aina amnesia gojja kola bw'otyo Isima azalibwa mwaka ki nga tomubuuza myaka gy'ayina ajja kugana nazalibwa 1998 kakati Isima ebyokulya katika nkubule teri muntu yali akoledde nnyo President Museveni ng'amwagala ebyaddala yali mugagga
katwebuuzemu kyeki kutwalika mocha ekintu teeka mocha nze saba sente nze nabaddeeka mocha nga nnoonya kalulu ne bagamba buzi akoku sika MP ba Kampala nze MP wa nze kankuulire nze ngenda tuuka kalulu Katonda wanyamba President 7 naalya I don't have a problem era nina katono nnyo era mmalo mutikinga ebiddirira ku owa Kampala mukyala simanyi kankuulire ngenda kulonda abantu ate oyo mukazi gwenda bawanupa omulaba Shamimu byeki Malende Shamimu Malende oyo loya oyo kati nze ntuka kalulu oyo mukazi gwenda byabereddewo abantu agenda mu court yetale nadde tombuli ati kati nandika kati nze njagala oli alwanirira abantu oba wenaalemu sibo wenaalemu Shamimu Malende muwa kalulu loya lino jinja mu kisaka lyo okanyuze jinja mu kisaka kyenkugamba nze sibimanyi ebyo kyemmanyi Kampala tetulonda MP agenda kutuwa mmotoka agenda kuziika tulonda MP wengwako obuzibu kesisi engenzibye nganze bakyusa tin namba yange nsobola okudduka ewa Malende nambeererawo nonda Shamimu Malende nga lwaki kakati ndabeewo NRM nti bajja biraba bino basame no tulonda values na character tetulonda babbi wojanga oli mwenale mubbi sikuwa gonza lwaki mpakira honorable Bakabulindo ne yali minister wa sports nga wakaze wa kintu kimu yatutwala juzi wa speaker ali mutulwanira music industry kufuna ministry 1 tufune cooperative board 2 agamba President 7 toddamu kuba babbala mbobbe kulu bitya muntu sekinoomu nga kye nali njogera bw'oba oyagala kuyamba industry ya art as a whole na mukulembeze bwabwe katwebuuzeemu kyadde kyavunanyizibwa omukulu Bobi Wine wakuli ekibiina kya Nuupu oba Kyagulanyi Ssentamu okuddusa famire ye abaana ddala abaana n'abatwala mu ggwanga lya America labayo ekisooka nabe n'essajja lyo lino bebe fulu buli lukya buli lunaku agenda akendeera mu ntegeera deteriorating in understanding. Let me tell you, Bebe Cool is a liability, or you go eat up Bebe Cool is a liability to vote President 7. I'm going, watch, we're going to President 7 ingos meeting. Nava Muzungu, now you go to Swahili Abanies. Yagambe Tuza Biwo, Wanga Kadiburu, Munsasi, Yamugambe Tuza, Buturi Robo, Kwanga, what about Abamu? Bebe Cool to President 7 is a liability. Zino mwana helicopter zera ganga wazo mugoba. Chiwanda yakubide anti Chiwanda. Mama wazi paka wezinagwa bamwaza helicopter za maje. Kati atambuza abayimbi bwati. Kati yayagadde okweraga ngeri je bamugobye nabaga kala president yampadde helicopter. Yabaddaga mbava mu ne president. Ne CIC. Ani akulimbi. Ani. Chief in command. Ani. CIC the chief in command. Eri chali nabali chief in command wa Uganda. Nabagamba uliriza nakugamba kati kwa uliriza ali chief in command wa Uganda. Eri alimba from a meeting from CIC. Oyo chali lyerimba chova lyerimba n'obwongo bwalyo. Oyo chali yagende kololonga kolole fuse bonna basome monna musiriwale no wonder is a senior 6 dropout no nze ngatwala mwana wange kololo lwebeno ebyo byaki nze ngatwala mwana wange musobole ya government ndi munaku ne Bebe Cool seke uliriza anti abayo linda kwanti Bebe Fool is a case study of the foolish in Uganda. Bebe Cool kyogamba is a case study of Isma Olaxes Catherine Kusasira all combined Bajjo ne big eye katika nkubulye bobo oyagala okupima obusirusiru fe bana Uganda bwetuyina tota wana kunoonya ba na Uganda okwata ogu Bebe Fool kati ngomu obera nayo kumala 1 hour ngomanya kati obusiru obutategeera tupimira omanje baita sampling bobo ogenda kupima abantu berubaga wano bakola sample tebakunganya buli omu kakati mu Uganda tota wana genda mu bantu bona pick one Bebe Fool ojja kumula otegede kyengamba on the other side of foolish people katota wana kunonya bonna ogamba post about Bobi Wine's kids kakati when you post Bebe Fool we bamukuba akaguluke kebaite bakubye gumba natulabwa tumanyawo yakola sente ngali bwati yakwata mama we mukyala we abaana mukozi bonna paka mu America bonna bali bagenda mu jjanjaba uliriza
ye bebe nabayo omukozi anakunyiga underwear mama wako ate abaana be emotional support Smith waliwo omuntu omu nze sireta bintu bikuba President 7 nga wokireta kikuba first of all bebe furu atugamba amalwaliro gawano gakola buli kimu kiryokke lwaki gwe bakuba bakutwala Bulaaya gomanyi sente za afisa yagenda okuva eri n'akaguluke nga aguze hama kituufu yafisa anti buli kati abo basajja bafulu President 7 bamulabye abalaba President 7 okumanya yanyumidde yagambye tuze twe wacha tuze twe nayimusaganaga kitegezaganaga akusinga weyamazaawo naleta Dr. Tiam ne Dr. Tiamale eyave Masaka lyagenze okulaba bavudde Dr. Tiamale nga bagenze ku basajja biwempe kolyo asola kumikiriza nafuluma nenga lyerabidde okumanya that guy is a fool nti emmotoka gyagenda okuddira mu 7 yagimwa V8 n'omukumi gwalina yagumwa kyobola edisendi omwaka oguwedde kyali akozeyo ekyamakulu kiri eki bali ku TV emu ne batandika okukayana oyo bebe fulu n'ayogera ekintu ky'obusiru bali bamubuuza kirala n'abuuza edisendi nga tamanyi nti kali akasajja obwo obusajja obwali obukupa ka edisendi ako mumenye kasajja obwo busajja obwava eri mumajani kyani gye bwava byonna gye bwava kaka obwali obukupa oyo edisendi mumanyi kakati edisendi ono agenda omuleetera obusiru bwe tuli ku bintu birala bebe fulu n'agamba edisendi n'omusajja gwe okayana nnyo kikyolina olina kaki ovuga motoka asene mmeka olaba foolish bali ku TV kasajja leka mugamba bwe mba nvuga nnuwa oba emmotoka nga ya bbeeyi ntono kasiteeyo yange enganzi naye ate gwe gy'ovuga V8 bakuwampe n'eri gye walina bakuwampe that guy in the last 4 years Smith he has mastered nothing apart from deteriorating in understanding ne kechise zakole zitawooma chovola waziwa baddagalasi bani nga bakoze zi birthday nga tugende ku nsonga ya Bobi Wine okuddusa abaana kakati okuddusa abaana otegedde nsose kimu nti yakyogedde ya postinze kati case study tukosa the master of foolish that is baby fool kati tujja kunoonya ina ya postinze that is 1 2 boyogera nti no Bobi Wine yatutta abaana be President 7 go wagira bwe yali agenda eruwero yasoka baddusa first day yabaddusizawo Nairobi okuva Nairobi paka Sweden Bobi Wine muwe credit abadde mu struggle ngali n'abaana be paka ennaku 7 nga zibulayo ne bamukubiyeko bomu ewuwe bamusibyeko bakoze eki government yange njimanyi president yabagamba NRM is the master of violence basobola okugera ng'oli ggulu ne batakuba mwana omanyi kye bakola ne baleeta helicopter nejjako akasolya ku nyumba omanyi nti no Bobi Wine asokuyangattuka gwomanyi kyabakoze emotionally ne katikkulako aba basajja bagwe okimanyi mpagira President 7 basobola okuleeta ebimotoka by'amazzi nga bina ne bikuba akasolyako ne kavaako ne kakwere kati mba munda nga mulowooza enkuba etonnya kumba abasajja akasolya bakatutte President Museveni yagamba we are the masters of violence. Yes. Anything can happen to this boy's family. And that boy was so wise. Na yate chenja ulo nti bwoba oleeta ng'omukuba gw'owagira yatwala ababe e Bulaaya mu lunaku lumu president nga tannagenda luwero yasooka kujja baana be ne Bobi Wine abadde nabo paka lasi ne bakuba bomu. Does this affect Bobi Wine anywhere? Tojjukira bomu gye baako it does. Kati Bobi Wine people are so determined abamuwagira mulonda ne wagenda mwekizairo bamulonderayo. Kwanga bebe kulu yagambye nti otegedde kyegambye abantu bali ready okumulonda. Is it because they want change or is it because Bobi Wine is an asset to the country? Is an asset kiriza is not a liability like the other baby fool. Firi akoze ekitabangawo teri yali azukusiza abavubuka ngono ng'ate ali kwalaali si kyali wani si kyali wa President 7 4 by virtue is a general now a 5-star general. How? Yawanirawa amanye mundu aina ene military training mbuuza gwe gwe walwana mu luwero tebikyalo tetukyalwana tutyo abamerika balaba basindika drone eji nekkuba ogenda okuwagamuka bweti nga yazzeeyo ddamu nzija kasitwajje n'atandika okutreatinga ne kopolo nga wambuuza waddamu wambuuza omanya abeera eno mu military academy ng'oli kopolo bamwongera chepe kakati Bobi Wine bamwongedde chepe is a 5-star general. From where?
which military school tolabangayo kye bayita kakuyigiza tolabangayo kye bayita honorary degree njimanyi bazikuwanga okoze ebyafaayo nga bava muno gyekiri bamuwadde dde wadde kitolaba midaali is a 5-star general bagambye abasinze okuba emundu. So now what you're trying to say is Bobi Wine can be the chief in command wamaje. Why not? Kayinga mukisusiza no si kikyusi mpagira President Museveni naye nze wemba ku show I'm a political and social analyst nkuwa kyotayagala oba okyagala nenkunyonnyola why bw'oba ogamba nti tasobola ono ali chief in command in 70s yali ki yali kokolo kati kitegedde ekyokubiri mugenda ne mujerego omusajja bye bino Smith bye mwaleeta nembaga Smith temuleeta bintu bya mpapula ti Bobi Wine leeta empapula kati we yazireeta omanyi kyaddamu tukubateeke wisdom mulamu mutulegeeza omusajja wammwe makerere nga ekizimbe nekigenda ng'erinnya lifuuse titiebwa simanyi tukyalina omukulu amanyiddwa nga wisdom Kaye kasooka nnyo kacyayi nga tugenda maaso mwagana Kaye ebyo tugenda okwogerako bagana tuwa ripooti y'ekizimbe ky'e Makerere okujja olw'okuba twasabasobola ababbi vice chancellor aliyo wanaye wamulaba oyo Makerere yafuuka yakola ssente tunda ettaka ng'oyagala okukwata abubbi bw'e Makerere njagala oteekawo military batandika okubala omwana omuku ojja kulaba go student anti kadabayo government muri student ina sente zemuwa ojja kulaba obubbe buli awo omanyi ettaka lye Makerere batunze liringa lya busiraamu wano kodi Kampala tuve tusigale abasajja anze ate kati byenjogera byange ennyumba ye ina eri fully installed kuliko n'abakuumi kuliko ne zikamera kale wisdom Kaye nga tugenda mu maaso ebigenda mu maaso mu ggwanga still bikyali ripooti y'e Makerere tesobola kujja kubanga kakati wali ekyo kizimbe ripooti tejjanga nti omuliro gwasibutuka wano anti mbadde ngamba ekizimbe kitali mu stove temuliwe wafumbira temuli gas omuliro gwava kyekibuuzo ebintu bigwe omukulu amanyiddwa Uganda muri bimanya nga government yavaako chief owa SFC abadde replyinga omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Center mu ku Twitter ne ku mikutu egy'enjawulo era abadde walesewo a lot of insurgency nga bagamba muno ekyo kyakola si kituufu what is your take okulaba muno omugomanya erinnya lye bamuyitaani oyo gwe ate nno mwagala nnyo General Muhoozi omanyi lwaki mwagala ye abakule abaana baba presidents mu Africa wo bagezaako abasinga basiru bazibu to me I love General Muhoozi why is intelligent yaguminkiza n'agenda na training amajebye bikoze bitya negenda wana Equatorial Guinea oyo mwana wa president atambulira mu nnyonyi ennyonyi gyavuga omwana wa president wa Equatorial Guinea yenkanakana ya president Museveni asiba mu America nga ali asente na buli wamu Muhoozi has not displayed that yes bamuvuma mpula bamuvuma simanya abera mu bbala waba abera mu bbala kasabera mu bbala ya nyumba ye Muhoozi nze simulaba nkonga azeno gye tugira kati Muhoozi oyo asolo kati singa ali ajja mu bbala za governor kubali abana ba president sing abakuba amacupa amasasi neto mulabangako kati waba yekolera abagagga kati nze my country home kuliko akantu nakati bakata reception kati jite bala obo yagala ekyokunywa wojja naye nga kali mu nyumba senyumba za prayinga gai yeno kikola makulu now nze mwagala because David Muhoozi manyanga nga ye to me is a perfect product ey'omwana president nga yandibadde kubanga asinze n'abaana abamu ababasumba wano botunulira nga basiriwala dda they are west now naye ate basobola okukozesa ekintu n'okikkaanya nga ate kikutomezza Besti yawandika ng'ebbaluwa mu monitor nga teri amuddamu President Museveni lwe yamuddamu he made best Muhoozi yasinga okunywa bayita letter to my beloved son very good 2016 era aba muto kubanga era besije lwa kubanga simanyi kimuliko muto buudi oli amuzaala kakati naye jeno bwatandika okuwisinganya like that akasajja k'emagere kaleeta zilayini mu tweet jukira abantu bana Uganda babuufu sibe bali balwanira mu Luweero kyeki kyenkugamba if you persist replying the guy you're making him a 5-star general. Yes. Why? America balaba abangereza bana Uganda balaba followed by other major generals and generals ate baagala kumanya